Bashek bano abalomba edduwa. Abo babyenze n'ensinga buli sendina. Ngaba meka Sheeka bali basatu. Basaba nkoko ne sente. Sheke yasooka yakusaba enkoko ne sente. Omwana naye n'omutwalayo. Agenda. N'ogenda n'omwana n'omutwalira enkoko then n'omutwalira sente meka. Amuwe emitwalo 5. Obuzibu bwendina bwa mwana wange. Muteeseemu ebiseera bingi naye agaanye otereera. Abasawo bakoze gwakundyako sente. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Ebiseera bisinga waliwo enjogera egamba nti nagudde ku ngo eriko omwana. Ndowooza ne wabaawo ekigamba nti at least agudde ku etaliiko mwana yayinza okuvaawo ebigambo ne bitamutambulira bubi oba mubufu obumobaawo bulala. Ebiseera bisinga bagamba nti okugwa ku ngo eriko omwana kitegeeza nti yo ate eba nkambwe nnyo ekisusse. Nabwe ekityo kiddira n'erife abantu nti ebiseera bisinga waliwo olugero olugamba nti keezaala keegomberera mu buufu obufaananako bwe butyo nti buli muntu afa kwoyo gwazadde era gwagenda maaso n'okuba nti alabirira. Wabula ekibuuzo kiyinza okujja nti olunaku we lukya nga gw'ozadde ayinamuko embeera oyinza kugenda kyenkana ki okutoba okulaba nti adda mu nteeko. Abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero. Omukulu gwendi naye ajja kuba nti ababuuzaako ebigambo tujja kubanga tubigamba wadde nga si biwoomu n'akamu. Buuza ku mulabi. Abalabi bagaliwo mbabuuzaako. Amannya gaffe. Amannya gaffe nze Kakaire Saka. Kakaire Saka oviirawa Iganga gy'owangaalira gy'okolera emirimu gyo. Gyenkolera. Okay. Kakaire buzibu ki? Obuzibu bwendina bwa mwana wange. Muteeseemu ebiseera bingi naye agaanye otereera. Abasawo bakoze gwakundyako sente. Amugembe nti oba alinga yakonziba bw'omuyimiriza ayimirira naye tatuula Dalia ali mu mwaka gumu kitundu. Ali mu mwaka gumu n'ekitundu. Bazaala abalongo omu atambula omu tatambula. Wazaala abaana babiri omulundi gumu. Wazaala abalongo Waswa ne Kato. Naye Kato yatatambula. Like kitandika kati Waswa atambulira ddala bulungi nnyo. Ne mukano ka video mwali nga atambula. Naye oli tatambula okuva buto. Batusinduka ne tugenda mu ddwaliro Bijinja na Lufeenya. Ne batukolako ne batuwa ebbaluwa. Badokita b'e Lufeenya bamala ne bacekinga ku balwadde baabwe. Ne batugamba ajja kuba bulungi. Ne tumuzaayo agamba talina buzibu. Ne tumutwalako mu ddwaliro ery'e Kayunga lya Magumba. Ne batugamba talina buzibu. Waliwo abasawo baavuye mu Kampala ne bamukepera ne batuwa ekapula ne batusaba emitwalo 3. Ne tuzifuna ne tuzibawa teri kiriwo. Batugamba nsimanyi oba alina oba yaaye. Batugamba oba alina buzibu kuwulira kwe wano ku mutwe ati nti bye balina okukolako atereere. Ne tubawa sente. Kati babasaba emitwalo 3 nti gye gigenda okukola buli kimu. Naye nga amadwaliro tugenze mangi. Waliwo bano b'ekinansi bano nti oyo mumpe sente bweziti ngenda kuba munyiga atereere. Anti kati tunnyonnyole kyonna omulabi yamanye otambuddewa ogenze kyenkana ki na bonna basobola okuba nti no bakuwa obuyambi bwa comments okunnyonnyola nti adesi mukole kino na kino babaako otandikira. So wawo osookera ddala mu kugamba nti no oyagala okutereeza obulamu bw'omuto wawe wasookera ddala okugenda? Nasookera mu e Lufeenya gye batusindika. N'addayo emirundi ng'ena. Mpulira nga bintamye n'enkyusa. Buli we wagendanga e Lufeenya nga babagamba buzibu ki? Bagamba talina buzibu.
bagamba talina buzibu naye tatuula n'okulya talya mwaka gumu kitundu talya kunywa talya kati ebbanga lino lyabadde mu muwaaki kunywa anywa busera n'amata waliwo obusera bwe baŋŋamba mbwerabidde bw'alina okunywa ekipakiti bakitunda $2 kitundu kati bwe mumuwa n'amata kyokka ekyo teri kirala so kati we mugenda mu ddwaliro e Nalufeenya buli we mwagendangayo nga babagamba alina buzibu ki baatuwanga makerenda agajjanjaba ki wobuuza nti kiki agamba genda ogule kino na kino waliwo kacupa nakagulanga $2 kesatu nga kebamukuba akempiso kaali kampiso nga bakatunda $3 kakola wiiki kaali kakola wiiki leero bakatunda $3 kati nenvaayo ngamba oba kiki nemutwala e Nalufeenya wavaayo e Nalufeenya nemutwala e Kayunga mu ddwaliro lya bangamba lya magumba likebera magumba nga njagala kumanya oba kiki oba alina obuzibu mu magumba ge mubiri ne bamuceekinga ne bagamba talina buzibu ne bagamba amagumba tegalina buzibu kuba omulaba ayimirira buli kimu akikola ekyetaagisa okolebwa omwana nti asobola okwetengerera yekka awo wali obuzibu ayimirira ng'omukutteko ayimirira naye awali obuzibu kumutuuza ng'agwa tatuulangako gwa mu buto kati talina movement zakola nti kwevulungula ekyasobola okugiramu bw'ati oluusi oba enjala emuluma agira bw'ati nga naye ali mu kifo kimu waali womuteese tavaawo omusana ne bwegujja tavaawo bankuba talina kyasobola kweyamba ali awo kati we mwava e Nalufeenya mwagenda anti baatusiibula ne tuddayo waka nga babasiibula nti muli bulungi ateredde ne batubuulira eddagala eryokugula nendigula nga lye bakozesa agamba ajatereera agamba waba tateredde mukube essimu netukuba tateredde agamba mugire bwe muti ne bwe muti mutya oba mugule bangamba kugulanga obwo busera bagamba bwe bujja omutereeza era bwengula naye kiganyi ndowooza kwe kulaba awo naye bantu ku ssimu kati we muva e Nalufeenya wa we mwadde walala anti wewe nkambye ku ddwaliro lya mwe mwava e Nalufeenya ne mudde waka kati we mumaliriza eddwaliro kiri emwazaako ery'amagumba bwe mutuukayo era nayo baatugamba nti talina buzibu ne batubuulira eddagala eryokukola simanyi nti oba kugumya binywa ne tukola ne mufuna eddagala baabawa eddagala era nalyo lya mpiso galinga makerenda na sirapu siri ya mpiso kati ne mugimuwa twamuwa byonna byagana tugamba oba waliwo kiriwo oba waliwo kiki oba teba waliwo kyetwasobya bingi kati esegera ne muwa sirapusi era nazo ne watabaawo kyaddako we mumaliza eddwaliro ly'amagumba wa ewalala we mwagenda tugendeko wa bashek bashek bano abalomba edduwa abo babyenze nensinga buli kyendina anti katubuulire eyo kyekyatuuka bwe wagenda basoma duwa eyasooka bwakagenda maseeka nga bameka bali basatu eyasooka naye yasoma duwa kunsaba ebyo ebintu bye balina osaba biki anti bye twagala bansaba nkoko ne ssente seeka eyasooka yakusaba enkoko ne ssente omwana naye n'omutwalayo genda n'ogenda n'omwana n'omutwalira enkoko then n'omutwalira ssente meka namuwa $5,000 era nga nazo nsinze ng'osinza ebintu byo agamba ndowooza nga mu wiiki emu ojja kumpa balansi wange balansi ow'emmeka yasaba miliyoni yakusaba kakadde n'omuwa $5,000 n'enkoko nnya n'omuwa enkoko nnya
ekigaano owokubiri yansaba kati balance oli wamu muwakaka yangamba nti waba atambudde ng'omuwa balance namukubira essimu n'agamba waba tatambudde toddamu kuba ku simu yange ataano teyazikuwa ze wamuwa asobola ozikuwako kati bw'ovaayo bwenvaayo nenkomawo ne bandagirira waaliwo omukyala obwekayunga okutuuka naye alomba dduwa ono alinga wa kinansi yansaba emitwalo gyali 7 nti agenda kumunyiga ki ye yakusaba mitwalo 7 naye yampa wiiki yagamba mu wiiki emu agenda batambudde saazino ndi myezi oba 8 oli myezi 8 kati ye wagenda mwamalayo akabanga ng'amunyigako maama we yali amutwala ng'amutwala buli lunaku yamunyigira ennaku zaali agamba mu wiiki ajja kuba atambudde ebigambo owokubiri era naye ali eyo ebigambo yasaba emitwalo 25 yakusaba emitwalo 25 naye teyasaba nkoko yali seeka oba bano bakinansi seeka era seeka owokubiri yakusaba emitwalo 25 gyokka naye nangamba mu mwezi gumu ajja kuba atambudde teri wengambira nti kirabika wa baali banziba bubbi kati ate seeka owokusatu kozo ngaye wagenda mu basatu akugattako oyo ono omukyalo ono gyongambira basatu nga bonna obawa ssente naye nga tewali kibaawo kati ye omukyala yabagamba kiwe mwamaliza ennaku nnya nga anyiga omuto naddayo nemugamba nti ennaku 7 zaweddeyo nangamba eddagala liiryo mugende namugezeeko mu bennyini netunyiga nakyo teri so ekitegeeza batugambyuzi waliwo leero lwakuna ndowooza ku sande eri waliwo pasita gye batulagirira toseka Buganda pasita gye batulagirira pasita ali Jinja aliganga netugendayo n'agamba nti oba olina ebizibu ebizibu ebyo biwandika mu bbaasa n'ogimuwa yakusabira asobola okusabira ebitereera naye jjukira madamu wange nze nkolera iganga naye ate yabeerawo eno kayunga nemuyita najja n'agendayo ewa pasita nakugamba ajja kutereera naye nze siri mu kigona pasita ye teyasaba ssente yasabayo kale sente nyingi kuba kati saa zino sente zirabika yasabayo ku sente bamuwa emitwalo gyali oba byalinga ebyo nga birabo bamuwa emitwalo 5 ze mwateeka mu bbaasa sekitegeeza buli wonna we mubadde nga mugenda tewabaddeewo mbeera yonna bwe tuddako emabega ogambe nti nno abaana wazaala balongo ebiseera ebisinga mu Buganda ne mu Busoga yennyini gy'ova ne tribes endala wano waliwo emizizo egikolebwa oba emikolo egikolebwa ku baana abalongo tekyandiba nti temwagikola bakuyita kufuluma nabikola mwabikola byonna ebyetaagisa byonna nga bakazaalibwa nga wayisewo wayisewo ndowooza balina mwezi emikolo gyonna ne mugikola kuba awo nali nga nkyakola nga sirina nnyo buzibu nengula bye baŋŋamba byonna nendimaliriza nga kwale yali mugonvugonvu ng'amanyi ajja kuteera kyali mwana muto naye ate n'okudako emabega omwana mu kumuzaala
yamalako oxygen oba mwezi nga tulina Lufenya ku oxygen. Ye waswa bwe bamuzaala teyagendako ku oxygen. Katono ye yalina obuzibu. Yagenda ku oxygen mwezi. Nakuba batusindika na Lufenya ly'eddwaliro ly'abaana. Eddwaliro lya bwereere naye buli kyokwatako gamba genda wabweru. Eddagala liva bweru. Waliwo obwo obuntu bwenkugambye obucupa bwa ddagala obwo okateeka bwe katabeera simanyi oba mu ice kafa ekituufu. So ezegeza emikolo gyonna egy'abaana abalongo mwagikola bulungi. Ate bw'ogendako ewaka ewammwe buli famire ebeera n'ebintu byayo nga bwe batera okugamba. Bwe waddako ewaka wayogerako n'abakulu abakutwala kale tugambe bajjajjaabo mu buufu obwo oba bamuzeeyi bo nababuuzaako ne mbagamba kiki kale be basinga oba okuntomeza nti ebintu twabikola bulungi naye obadde ogendako yesheeku oli adde ogendako wali. Kati waka bakugamba nti olabika waleeta obuzibu okubeera nti wagendanga bamaseeka ab'enjawulo be bandagirira be bakugamba ogende mu bamasheeka era be bakuwanga n'ennamba zaabwe. Namba ono asangibwa wano. Ate ku sayidi ya maama azaala abaana manyi kuwasa omukazi obanga si waggwanga lyo kubanga si wansi yo kiralamu kubanza yazaala abalongo mu Sudan. Bangamba ebyo tebabimanyi nnyo byaffe. Bino ebyaffe tebabimanyi. Kati gwe ne wooli mu kutoba kwonna tategeera kigenda maaso. Ye kati omukazi kimukwatako kuba mwana we alina ka bizinesi ke nali namuteerawo kutunda byakunywa mazzi soda butunda naye osobola guzaani ng'omwana ali bwati oguzaani nti eva abeera mu kukaaba enjala webe muluma kati tatambula takola ki teri muntu asobola kujja kunywa kintu awo kuba ate yalina obeera n'omwana we. Kati ekyo saa zino kimukwatako nnyo nti ne bizinesi z'omukyala zaafa. Ezange okusinga zigenze mu bamanyi renda bazirina nti weewoze nnyo ssente ku lw'omwana oyo. Wano eyo nyumba yo bali mugitwala oyo omwana era gamba nga si byangu n'akamu. sobola banakubira n'enkubuzo oba olinayo bamasheeke oba omanyi anti kati olaba ekintu ky'abamasheeke kyogamba kuba essaawa zino kyekituufu kati guli mu buzibu like oli ku kisenge ekisemberayo ddala kusookera ddala ku lw'omwana wo ate ne ku lw'ebyenfuna byo naye emirundi mingi nnyo nze nkyazaako ku bantu nga bamasheeka be babakomezzaayo ago nja kukubuulira mazima. Ninako omukyala namuleeta wano yabbibwa obukadde 10 osegeera bamaseeka bamubba obukadde 10 abo bogamba nti oba osanga bw'oyagala okuddukiramu nkubuulira mazima. Omukyala yadda ku 0 yali yagenda bwero n'akola bwakadaama n'akomawo wano n'agula ettaka poloti za mirundi egi bamaseeka abo bogamba bamubba ne bamuzza ku 0 emboozi nagikola abo ekitegeera. Essaawa zino siina seeka gwe ngenda kukugamba nja kubeera wa mazima ekyo wakinyamba naye
ffe lwaki tukoze emboozi eno tetumanyi ani agenda kugiraba tetumanyi kuba kati gwe saawa zino fayina ebintu byo bigenda ennyumba yo gye wazimba baagala gitwala nga bonyonyola but ekisinga okukola obukulu esaawa zino kya mwana ebisigadde bbe tusobola obifuna oluvannyuma naye omwana kati gwe kubira mulanga muntu akulaba saawa zino asobola ebifaananyi nga bwawe babirabye ne vidiyo zonna ez'embeera omwana mwali yena asobola okuyamba anyambe kati gwe gisaamu eddoboozi lyo ku muzindaalo onyonyola abantu omwana embeera mwali naye naasobola okuleeta obuyambi obugwa mu layini etereza omwana okudde basebo ne banyabo ntuusa okusaba kwange eri omwana wange saba omuntu yenna alina obusobozi okusobola ku layini ey'okutereeza omwana wange atambule oba okutuula atuule musaba okunyamba kuba kati kyekisinga okukola amakulu biri ebyennyumba by'omuntu ndowooza omuntu akola bukozi kitegeeza obadde ng'osingayo ebintu byo n'ofuna sente n'ogenda bano bamasheeka abo n'abasikugambye bangi bagenze ne sente bani abalala abo bapasita ne bapasita ndowooza ndimu bana wakagenda mapasita bana eyasooka ono vaku ono gwe wasimbyeku ŋŋambe yasookera ddala olwo ndowooza namuwa emitwalo oba 37 anti ng'aŋŋamba nti ajja kugenda kunywa amafuta kujja osabira omwana anywa amafuta kujja osabira omwana yakusaba emitwalo 37 mafuta najjukira sente tezibeerawo awo nti zo zirina olina kubaako kyeweweewola owokubiri namuwa emitwalo gyali nga 10 ndowooza nga 10 kati waliwo bino balala bano nti simanyi bakola ki ebyo bono mutwalo 2 kati omusumba owokubiri yakugamba ki naye yamubulira n'agamba nti aliko kiba kisiraani kiba kisi ekikwa oba kyekyo nti amusabira kumuggyako ekyo kintu ekimugaana otambula era nakomekereza 0 yajjanga nga amusabira nti maama we abadde akola mu katale ate kubo ng'ajja kati ezo sente zo yazibasaba wamu nti mumpe sente bwe ziti musabire asi wano buli we yajjanga nga mumuwa sente ng'asobola okujja ndowooza mu wiiki si kugamba nti buli lunaku nga mu wiiki n'omuwaayo omuwaayo oba 5 kali toto yonna eringa mu mitwalo 37 awo ono ate ono owokubiri gwe ŋŋamba owokubiri gyali mitwalo 10 ebyo twamuwerawo kashi jajja naga mumpe emitwalo 10 omwana musabire ngenda musabira then ate owokusatu yali kumpi simanyi bagiyita kyaki charismatic olwana abateeka muno obungi nga ye buli kadde nga mwe mugendayo n'asaba ng'asaba busabi byamusabira ekyokubeera nti obeera yiganga n'omwana gyali omwana ali kayunga wano mwagezezaako okujja emulago ku rifaaro kozi eddwaliro ly'eggwanga ekkulu mwagezezaako okujja emulago tetugendangayo kuba chance gye tubadde tulina omwana gye bamujanjabira nga gye tumutwala enalufeenya nga basobola okugamba nti mulinde dokita abazungu abo ne bajja ne bagenda nga basobola okumala nayo essaawa nga 2 nga bamwekebeja olukomawo ne bakuwa ekipapula ne bakuwa ne treatment endala ne bagenda baali babateekako kyenkugambyeko emabega bano nga wasobola oyitawo ba mwezi najja omusawo bagira ddala ewaka bajja ng'olinayo omwana tebamujanjabira n'olufeenya kati nga bajjeeko omukebera
bakukubira esimu ne bakubuuza oliwo oba wasenguka n'obalagirira ne bajja bwereere kusasulwa bwereere kati awo kyoba olaba nti oba twagayalamu nti tetulinyangako wano mulago naye ngaebipapula byonna tubirina amujanjabirako kujjako nti bamasheete byabwe biralamu tebagaba lisiiti mbitegeera muganda ozimukwasaawo tebakudda ku tobanja naye eri nalufenyi lisiiti weziri nekayunganbo abamagumba babagamba nti malamu bulungi tegalina buzibu naye batwe batugamba katinze ngamba oba tujakyusaako amalwaliro mbadde ne mukunoonyamu sente bazaali waliwo eddwaliro libandagirira nti oba liri mukono kumutwala mukono kulaba nze ekisookerwako nga bwe tukyayita yenna ali eyo asobola okuba nti omanyi ku ddagala erisobola okuweebwa omuto n'atambula kuba baabazaala nga balongo omulongo omu ali oke 100% yeeyagala ng'abaana bwe balina okubadduka atambula bulungi naye ate munne akyali wansi bagamba nti amagumba malamu kyekisinza okutiisa omuzadde ono so ali eyo ng'osobola okuba ne ku ddagala oba okumanya ekiyinza okukolebwa oba eddwaliro nze amagezi genja okuteesa okusookera ddala kusooka mutuusaako mulago kozi lyeddwaliro ery'eggwanga erisinga bwe muwala otuuka emulago nga byonna bigenda maaso era tujja kusigala nga tuweereza eno obubaka ku kyonna ekinaaba kikoze eki kivuddeyo kati ate awo nga bwe tulina n'ebirowoozo ebyabo abagenda maaso n'okuba nti balaba essaawa zino kati ate gwe omulimu gw'okyakola ngamba nti gy'okolere okyakola nkola naye sinnyo jagamba nsikola nkola naye tebitambula olwa pressure eriwo pressure y'abamanerenda essaawa zino oyinza kuba nga obanjibwa sente mmeka ezikutuusiza okuba nti n'ennyumba baagala gitwala bampa miliyoni 2 naye nga amagoba 8,000 omwezi 8,000 omwezi buli mwezi gukola amagoba kati saawa zino ziri miliyoni 3 guno gwaweddeko kuba gugwako nga 15 bwe mweyongeramu ennaku endala nti guba guyiseeko ndowooza ziri miliyoni kuba zibadde 2,800 saawa zina nti gwayiseeko ndowooza kati bakumanja miliyoni 3,600 kuba kuyongeddeko ekinaana ekirala ziba miliyoni 3,600 tewaliwo okuteeseganya kwonna kubagamba nti banaye tugire ngenda kuleeta sene ne tukome kugano magulu ndugu bali ndowooza baba bajja kukola tosobola mugamba nti tukome mukoma ku ki kati ennyumba gye wasingayo eyo ennyumba gye nasinga bwe bantu oteeka ebintu kuba nalinako poloti nali nkola bya serious nalinako poloti 3 ku 1,500 ndigula miliyoni 3 n'emitwalo 3 eyiganga naye si ku tawuni bagitwalira ku miliyoni 2 weewola miliyoni 2 neewola emu kitundu emwana bamanerenda poloti bagikutwalako nali nzeeyo nga ndeeyo naliko ima nali ngenzeko ima era byonna mu bbanga lino omwana wabeeredde bw'atyo omwana alina omwaka gumu kitundu ebbanga eryona naye nga poloti bagitwala mu gwa 7 omwaka oguwedde gwa 11 omwaka oguwedde poloti ne bagitwala naye yanuma lwa sente naye kyeyampa okozesa kyenakozesa kyenali nzaagalira nti sente wazifuna n'olabirira omwana wali onoonya buyambi bwa mwana ati yanuma naye gwe wali mugumu because wali okikoledde omwana wenziteese emanyiwo saagenda kucakala
kati maama omwana ye ku saidi ye talinaako wanoonyezaako ku buyambi mu mbeera eyo mukazi wattu abantu be bonna bali Sudan bambuuza lwaki yazaala mu Uganda n'atazaala waabwe omu ali Australia kati bamuvaamu mulabirire tebibakwatako naye oyo waliwo ali ebweru wabazze kuba bazimba omukono abamu awo wabazze wajjako omwaka ogwo namuwayo yamuwa oba miliyoni abakazi kizibu nnyo okwogera ekituufu sente ze babamuwa oba miliyoni alinya naddayo taddangamu muwa bano baganda babali Sudaani abali awo mukono baawa akulabirira tebamufaako bonna bakimulekamu mukazi wattu embeera gyabangamba ngende owaabwe ŋŋaana bagamba ogende Sudan bali bakugambye ogende omwanjule okukolanga omukolo bakumanye nti gwe alina omukyala kuba nali mbalala ate nga bagala mukikolo oba mu bwangu waliwo omukulu yali azze gamba wa sijja ekitegeeza ne wabawo omukyala si basanyufu gy'oli abamu basanyufu abamu si basanyufu manyi abantu nga balinamu sente ate ebyabwe basumbuye bagala bwe bakola ebyabwe nga sente weeziri naawe oba okikola nawe atalinawo ekyo ogenda kuleka enamba y'essimu ogenda gisoma nti nkesi wabaawo omuntu kuba mulimu abantu eyo abalaba nga yayinza okugamba funa omuddo bwe guti ofune kino omuto omusiigeko oba mumutabulireko oba mukole ki nga kiyinza obaako nekyekiyamba oba obuyambi bwonna nti omuntu ayinza okugamba mugende ku ddwaliro gundi oba mujjenze mbatwalire ku ddwaliro bweriti muvaayo ng'omwana ateredde olw'embeera eno oba si kyo bakeberakoko ebintu ebisukka ebya bulijjo omusaayi ogwo gwekebejja nakikozi mulimu embeera ezituukawo nga mpya anti kyenkugambyeko bwe twamutwale Nalufeenya badokita bazungu kuba bamuggyako wano ne bagenda naye obanga mu ruumu abasawo bazungu ne babeera eyo essaawa ngaezo temulaba ku mwana bwe bavaayo baleeta ekipapula ne bakiwa awo abaliwo nga bannansi ne babagamba mugule kino nakino nakino omubuuza omwana ali atya nti ali fanya bo babagamba kimu nti omwana ali okke talina wabula mugende mugule kino nakino bwe babiganye mukomewo ezegeza buli bwe muddayo babongera ddagala ate bano buno gwe twasembayo okuddayo batugamba tugule ebyomugambye obusera n'oyo omusawo ayajja yatugamba tugule obwo obusera era mwabugula tubugula kuba bwa yeringa emmere tanywa anywa bunyi talyangako mmere bw'ogiteekayo bwoti agiwanda obusera bwo bwakkirizaako obusera bwabunywa naye nga si bukwafu nga bwamazzi ate okuyonga teyayonkako okuva lwe yatonnya ku nsi yatuukira mu oxygen ne bamuyisiza nga mu bupiira glucose egyo nasooka nali sirabangako omuntu nti abanywera muno egyo nasooka okulaba anywera muno abagamba maama we nti waliwo ekyatuuka nti nyiga amabeere go ogakamule ogasse mwabwe obuntu bwe bamuteekamaku ne bamuteekamu ekera omuntu akulaba enamba ey'essimu zonna zisome omuntu andaba asobola okumpa obuyambi oba kundagirira ddwaliro enamba yange eri 0773573223 Airtel eri 0757024139 kale kyonna
ekinaaba kize tusabe Mukama akulembere enteekateeka asobole okulungamya embeera yonna naawe oddemu ofuna ku ssanyu eryokulaba nti omutabani ali mu mbeera kale esobola okweyagaza ng'omuzadde but katulinde n'obubaka bwabo bonna abalabye vidiyo eno bw'obaako kyonna kyosobola okuyamba mu buufu obwo. Ensimbi eyinza okubeera nga si nkulu wabula ekikulu kya mwana bulamu, kuba ye omukulu agamba nti ne lwe baatwala ettaka lye teryamuluma kuba at yali sente ze yajjamu kyali kiri ku lwa mwana. So mwena musobola otuyambako wali eyo amalwaliro nga tetugamanyi gwe wandiika nti mugezeeko eddwaliro lino, mugezeeko ekyokunywa kino, mugezeeko ekyokulya kino, mugezeeko kino, bonna obuyambi tujja bwaniriza oba okitegeera. Ekyabamaseeka n'abasumba sikivumirira, naye bw'obanga omugenda mututera mu komenti nti gye tuba tulaga tukakase nti gw'ogenda omusasula, ekyo njogeza amazima. Kozi goyinza otugamba nze nina maseeka wange akola bulungi oba nina musumba wange, tukakase nti bw'oba otuyita sente yonna gw'ogenda ogiteeka, kuba omusajja agambye yeetundako buli kimu, sente zonna yaziwa bamaseeka ne bapasita tebalina kye bakola ki birabangawo nkyuka kale. So omukulu gwe tubadde naye ye Kakaire Isaac Saka badde akunyonyola embeera gyagenda maaso n'okuba nti ayitamu. So obuyambi bwonna bujja kuba nti bwanirizibwa. Omukutu gw'oliko gwe gwagaliwo likinga vidiyo eno esobola okuba nti etambula etuuke yonna ew'omuntu asobola okubaako n'obuyambi bwagattako. Aba CD omusunsuzi ly'erinnya Rukia yabadde ku kamera. Mwebale nnyo.